tugenza kusuula egamba nti Sajenti Lwakula afuna omufumbi w'ettooke. Munnange zolaga omulungi tezirwa. Olunaku lwali olwo Lwakula n'awasa munne gwe bayita Yunia aliraba kuwuwe. Manya gengolo gawulira. Aliraba kuwuwe. Ng'owulira kuyita aliraba nga gwe tomanyi bwe luggwayo. Aliraba kuwuwe nga yamujja ku kizinga bufumira. Aliraba kuwuwe kyali kikazi kya Nsajja. Omukyalo w'Ensajja abaawo nga anyumya nga kwegamba nga tabowa ye muntu ow'Ensajja. Era nga tekikooya mutunuulizi. Kirabika kyali kirungi. Kyali kikazi nga kyanywa amazzi era nga kiwagguufu nga munne waakyo Lwakula. Aliraba kuwuwe yali mukazi mweru nga tali nga bba eyali omuddugavu tibitibi. Aliraba yali mukazi mukozi wa mirimu nnyo oweggonjebwa era omuwulize nnyo eri bba. Yasanyukiranga nnyo abagenyi era nga ayagala nnyo abaana abato. Waliwo akayita ebbanga ttono ddala kasooka nga Aliraba yeetwalira obufumbo n'aba olubuto. Awo gundi n'aba olubuto era n'agaba n'amuwa omwana wa bulenzi. Binyuma n'ebyo. Omwana ono olwazaalibwa jjajja tegutumwa lwafa. Omwana lwazaalwa jjajja tegutumwa ate laba bwa lwafa olunaku olwo lwennyini. Ye kati abo abaana babayita batya ye. Lwakula yasaalirwa nnyo jjajjaawe obutalaba ku mwana eyali avudde mu ntumbwe ze. Bulijjo kye yakabiriranga. Tegutumwa naye n'aziikibwa awo e Bumanje maama ne taata wa Lwakula we baali baagalamizibwa mu kibanja ekyali ekya mukadde akiri ekifulukwa. Manya ogawulira kakati ono bamusalako bamuyita mukadde akiri ekifulukwa. Embeera ng'emaze okugenda ng'edda mu nteeko Lwakula n'atuuma omwana we Mariye. Ate Mariye bye biki? Mariye, mwana yatuumibwa Mariye olw'okubanga Lwakula yakozesanga nnyo ekigambo ekyo buli kiseera bwe yayogeranga ku bakadde be nti bannange munsaasire bwe nagenda okutabaala olw'omugirimaani natuukira mu Mariye. Owulidde ensibuko ly'erinnya. Natuukira mu Mariye nga ssebo n'ennyabo baasibamudde ebyanguwa anti olwo ng'amaziga gakka. Ku linnya eryo Mariye abasosolodooti kwe baamwongereza erya Simooni oba Simon. Olumbe lwa jjajja tegutumwa nga lumaze okwaba omwana waabo omu eyamusikira eyali alemeddwa obufumbo kwe kujja ewa Lwakula okweddiza ennyumba eyali eya Tegutumwa. Omukulu oyo baali bamuyita Geetu Nakijoba. Okuva olwo najja n'abeerera ddala awo nga bw'abeesabeesa Lwakula n'abantu be. Omuvubuka Simon Mariye yakula mangu nga mwana mulamu bulungi era nga wamusitukwa nga bakadde be. Omwana ono bakadde be baali bamwagala nnyo okutwala ewala. Buli kantu konna ke baakwatangako akalungi nga ka Mariye. Mariye bwe yaweza emyaka nga 6 bakadde be osuubiri okufuna omwana omulala ne libaggwamu. Abantu bano olulyo luno terwali luzaazi gwate ssebo. Ono Lwakula baamuzaala omu. Ate ne Mariye wuuno naye alaba omu. Saagala lulyo baluyita batya olwo. Saagala abantu batazaala mwana omu. Ate oli yazaala 2. Kika kinaayala kitya. Munnange ebirowoozo by'okufuna omwana ne libaggwako essuubi. Olwo ne bagumira ku mwana waabwe omu yekka Mariye. Ebiseera ebimu kitaawe bwe yagendanga okuvuba nga maama wa Mariye oluusi agenda naye mu nnimiro okunoonya ku mmere nga lukupa. Emmere ogimanyi lukupa, wondo, amakupa. Mmere ya bizinga nga sigimanyi. Lukupa, wondo, amakupa n'emmere endala naye manyi obukupa mbumanyi naye oba olukupa, wondo, amakupa n'emmere endala.
olaba emmere y'ebizinga ate maama we nga teyeerabira masiinya. Saagala masiinya, si matukuvu kulya. Munnange ng'omukyala anoonya amasiinya kubanga omwami we Lwakula ke kava ke yalinga asinga okuwoomerwa. Omwami Lwakula yenga ebiseera ebisinga ali eyo atabalira mu bizinga gamba nga Serinnya, Bukasa, Kitobu, Damba, Ziru, Mukubi n'ekizinga ekirala kye bayitanga Mazinga ekiri eyo mu nnyanja wakati nga kirinaanidde ddala Kenya. Mwami Lwakula ebiseera ebimu yamalangayo ebbanga ddene nnyo era bwe yaddanga n'ensa bwe zijjagadde wamma ggwe aliraba n'ajaganya anti buli kalungi konna nga Lwakula kakwasa tayinza butakaleeterako n'alongoola. Kamalye nga kamaze okusumukamu ebiseera ebimu maama waako bwe yabanga agenze mu nnimiro ko ne kakwata eridda ku mwala eyo erutoboka okuzannya ne bato bannaako. Eyo nno Malye gye yayigira okuwuga era n'okuvuga amaato ag'enkasi. Saagala bwana buto buvuga maato. Abazadde mukyuseemu bannange, abaana katono kasanga ssebo nga kali ku biseera bya kusoma. Taagalira ddala saagala. Munnaye nga Malye ssebo ku myaka egyo gy'olabye 6 ng'enkasaaji kuba budinda wadde yali akyali bw'atyo nga muto bw'atyo naye n'afuuka nnakinku mu kuwuga era n'okuvuga amaato. Ekintu nno kino maama wa Malye yali takyagala bulungi, nange sikisiima. Ng'alowooza nti omwana we yali akyali muto nnyo wadde kennyini yali musese era nga ku mazzi kwe yali akulidde era nga naye kennyini maama wa Malye eryato yali alimanyi okuligolomola. Tesaagala bakazi bagolomola maato. Tubeeko we tukoma bannange. Naye olw'ensonga nti Malye yali ayagalibwa nnyo kitaawe ne nnyina, ebintu ng'ebyo tebaabifangako nnyo okuggyako jjajjaawe Geetu eyamucoccyanga buli kiseera era n'okumugobaganyanga obutagenda kuzannyira ku mwalo. Omanyi omukulu oyo Geetu yali tayagalira ddala muzzukulu we Malye nga yamukyawa n'akatagga oba obukyayi obwo bwava kuki oba kuki. Awo munnange nange saamanya. Omwana ono yamwogerangako ebigambo bingi ebitaali bituufu n'okumusibangako amatu g'embuzi okumuliisa engo. Ebyo nno ate nga binyiiza nnyo maama wa Malye era omukwano munnange gwabafa. Mulimu omuntu nga tagambirwa ku mwana, omukwano ne gubafa. Munnange Lwakula yalaba biri bityo ebiseera byonna bye yagendanga okuvuba eyo mu bizinga ebyenjawulo ng'agenda ne mutabani we ono Simon Petero Malye. Mu ngeri eyo Malye n'ayiga obukodyo bwonna obw'okuvuga era n'atandika n'okuyiga enneeyisa y'ennyanja era n'obulombolombo bwayo. Malye we yaweereza emyaka 10 nga ye mu lunnyanja awedde emirimu. Tebereza ku myaka 10 nga ye mu lunnyanja awedde emirimu ng'amanyi ennyanja anti babugamba nti ekifa mu nnyanja bakibuuza mu lunnyanja, ng'amanyi ebyennyanja n'okusinga abaagisookamu nti era ng'awulira anti ng'era awo owulira kitaawe bwamuwaana okufa. Saagala bazadde bawaanawaana baana. Malye we yaweereza emyaka 10. Myaka 10 ng'ali ku mwalo ogwo. Mikwano gya Lwakula gye gyakomya okumuyimbiriranga okutwala Malye mu ssomero. Naye mbadde neewuunyizza nga bamugamba nti omulembe guno buli muzadde alina okutwala omwana we mu ssomero okuyiga okubala n'oluzungu, nga bamugamba nti gye bujja omuntu yenna atalinyeeko mu ssomero tajja kuba na kifo wano mu Uganda egenda mu Uganda empya. Alange mu Uganda empya egenda tunyumira. Ayaya oluvannyuma lw'emyaka 5 Uganda empya omuntu oba n'abakoma mu bibiina ebya wansi muddeyo musome. Uganda egenda tunyumira. Lwakula yalwadde ki kwe kutwala Malye mu ssomero. Awo ku kyalo kyabwe Bumanji waliwo akasomero k'Abakatoliki. Lwakula kye yava asitukiramu ng'eyategwa ogw'ekyayi n'agenda alaba omukulu w'essomero ng'amaze okuteesaamu ne munne aliraba Yunia
Omukulu w'essomero teyali mubi nakkiriza okusamalya mu kibiina ekisooka nga yali mukulu wadde yali alabika ng'omulenzi akuliridde. Mu kiseera kino Maria yali mulenzi nga muwanvu munene era nga yenna emifumbi gimwetimbye ku mikono era ne ku magulu yadde yali akyali muto bw'atyo. Anti okukuba enkasooko kunwega emifumbi n'ennyingo. Mu ntandikwa y'omwaka ogwaddirira Maria atandika okukakkalabya eby'omusomo ogw'okuvuba n'agira nga aguwummuza n'asigalira kugenda ku nnyanja mu nnaku ez'awamunyi oba ez'awangu z'ataasomanga. Omwaka gwa Maria ogwasooka mu ssomero yakola bulungi nnyo era n'asanyusa nnyo omukulu w'essomero n'abasomesa be. Sina kyokka osanyusa nnyo ne bakadde be ne bamanyira ddala nti ensimbi zaabwe zigenduse. Omutwe gwa Maria gwali gukwata mangu nnyo era we yamalirako ekibiina ekyokubiri ng'Olungereza atandise okulutegeera era nga n'okubala abala bulungi nnyo. Yali muvubuka w'amaanyi nnyo era nga mu mizannyo yeeriisa nkuuli. Leero bwe yatuukanga mu kukyanga akapiira era nga Maria tamanyiiyo mulala. Naye munnange ekibiina ekyokusatu aba kyajja kisoma olusoma lumu. Awo mu mwezi nga gwakafuumuula mpawo jjajjaawo omusajja eyali azaala nnyina n'afa. Kaakati nno munnange kitaawe lwakula ne nnyina aliraba n'abantu abalala nga 10. Teekako ne Maria waako yennyini baalinnya eryato okuva e Lutoboka okugenda okuziika e Bufumira. Awo enjuba eba ekka ewa Kiwalabye ne beepakira mu lyato ly'omukulu Lwakula. Naye munne baba balinnya bati Maria kyava agamba kitaawe nti taata akalaako tekatuleetera ebigambo ng'omuntu bwali obw'okuziika enkya senga tukeera bukeezi taata ne tugenda naye akalenga kantiisizza tetusobola kusanga kuziika okwo. Naye nze ndaba nga enkuba eyinza okututambalira mu kkubo nga tetunnatuuka. Taata olabye otya? Bulijjo bagamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala lyewalaba. Naye katulabe. Munnange ko Lwakula taata wa Maria nti leka naawe kutiitiiranga mukazi. Amulekeranga okutujooga omukazi yatiitiira. Leka kutiitiiranga mukazi. Enkuba ekyali wala nnyo. Weeneetandikira okutonnya era nga naffe tulyawo tunaaba tuvuganga balwadde. Mugire nammwe musambyeko tugende enkuba egire. Munnange tewali mulala yanyega kubanga obusobozi bwa Lwakula era n'obumalirivu ku nnyanja nga tewali abo boosaboosa gwateseba omuntu eyasiibanga ku nnyanja ng'agimanya akawonvu n'akagga. Bonna nga beepakira. Kaakati bonna nga bamaze okuggweera mu lyato eddakiika nga ziizo nga bejjawo. Baaseeyeeya bulungi ng'ennyanja nteefu okukamala nga abasajja bagenda banyumya ku kino na kiri. Wali olabawo nti baakwatira Bobi Wine ate wali olaba nti wagira awo nno wewaali essota erikola bwe liti. Z'emboozi ezaali ku mazzi okwekalangala awo essese. Era munnange n'okuyimba ennyimba z'abalunnyanja ne bassaako. Amazzi g'ennyanja amayingo gadduka ebyo byonna mbimanyi era bwe munankwata obulungi nja kubibawa. Anti olwo abaali basika enkasi nga basikisa maanyi bulala n'obumanyirivu era nga ne Maria talutumiddwa mwana. Baalinga enkasi bakazisikira essaawa nga 3. Jukira byadda tewaali zino yingeni zaakako biki baakozesanga nkasi.
Munnange oluwewo olunnyogoga ennyo ne lutandika okubasensera nga luveeyo gye baali balaga. Naye era nga lwakula akyabagumya n'engeri gy'ongimanye gundi. Era tujja kutuuka mirembe, muleke kutiitiira, luno oluwewowewo nalwo lubakanga. Munnange baali babuzayo ebbanga ttono okutuuka ku kizinga Bufumira. Enkuba ekubira ku mazzi okwo mmwe abatatambula ku mazzi. Wonna n'obanga ekikoko ekizungu oti mu lyato. Enkuba n'etandika okutonnya, obudde ne butandika okwefuukuula, kazigizigi n'atandika okukwata, amangu ago ne kibuyaga ow'amaanyi ennyo n'atandika. Anti olwo nga bugayeggayo. Wano abatambuze baali tebakyalina kyabakukola wabula okugumira embeera, anti enkuba n'ekuba bali n'ejjako n'emikono. Mangu nnyo empewo ey'omuggundu yatandika, anti nga tebakyalaba na gye balaga. Eryato lyatandika okuyuuguuma era nga bwe lisena amazzi. Simanyi embeera eyo ogiraba. Mu kiseera kino nga mu lyato temukyali muntu n'omu awuuna. Nga buli omu atandise kusaba Katonda mu ddiini ye, obudde nga butandise okulemagana. Ebintu byonna ebyali mu lyato batandika okubikwata nga babisaawula mu nnyanja, eryato liwewuke. Munnange baali balitisse ebintu bingi nnyo, lwakula bye yali atwala ku buko, ogamba ng'ebita by'omwenge, emmere, enva n'ebintu ebirala. Kyazira kujja bintu byonna mu lyato, anti ne litandika okuwewuka obuweewo. Olwo nga n'ebiseera ebimu libuukamu ne mu bbanga nga liringa erimeze ebiwawaatiro. Ennyanja awentamira. Ate ebiseera ebimu nga lyebonga ng'enje, saako okuboyaanira ku mayengo ng'omujjirano. Mu kiseera kino ennyanja yonna yali ekutte kazigizigi, olwo baalinga tebakyasobola kulaba na gye baali balaga, era n'ekkubo eryali liraga e Bufumira lyali lyamaze dda okubula. Abaali batandise okulengera ekizinga Bufumira, anti ng'olwo tebakyasobola na kumanya ludda lukyaliko. Sebo lyato lyagenda libuuka ebibanda era nga bwe libbinkana kyewava wajja omuggundu ne lwakula gwe yali talabangako emyaka gyonna gye yali atambulidde ku nnyanja. Eryato kyeryava libuuka ebigere nga 40 ne liryoka lyefuunika bwe bru. Eryato ne ligira bwe bru ne lyefuunika ne libayiwamu. Awo kyova olaba abantu baalinga babuuza abalunnyanja nti eradde. Lwakuba n'abalukulukalu mu kibuuza babuuzanga ennyanja eradde. Mirembe. Naye nnyabo ndaba n'abokulukalu nakyo nammwe mubuuza oba muba muva ku bizinga byawa. Nze gwe mulina okubuuza ennyanja eradde nti eradde. Munnange eryato kyeryava libavuunikamu, abantu bonna abaalimu ne libayuwa mu nnyanja. Maria yawulira omuntu omu eyakuba omulanga omunene nti, "Tufudde nnyabo! Lubaale w'ennyanja tuyambe." Ate okuyita lubaale naawe ate obyonoonye. Munnange okutemya n'okuzibula nga bonna abaali mu lyato bali mu nnyanja babbinkana n'amazzi. Engeri Maria gye yali omukugu mu kuwuga, daaki mu ddakiika ntono nnyo yabbulukuka, era nabbulukuka olwero lwabbulukuka bw'ati n'alengera eryato lyabwe nga limuli mu maaso, obuwanvu bwa bigere nga 10. Kyeyava akozesa obukugu bwonna era n'obumalirivu bwe yali alina mu kuwuga. Mangu nnyo n'alibaka ekitundu eky'Ebulumba n'alyerippako, anti ne beenyoola. Oluvannyuma lw'okwenyoolera akabanga yasobola okuligwa munda, anti nga yenna emikono n'amagulu bizingaladde. Kyeyava afuna ekiwaawo ekyali kiseeyeeyo okumpi n'eryato n'atandika okusena amazzi agali mu lyato, kyaddaaki gaakendeera. Eky'omukisa mu kizimezime ekyo bwe yatunula
obulungi yagenda okulaba ng'alengera ekitundu ky'oluku nga tiseeyeeyeza ku mazzi okumpi n'eryato we yali. Bwe yakunukkiriza bw'atyo omukono okukikwata yagenda okulaba nga ye yali enkasi zemu ku nkasi ze baali bavugisa. Olwagifuna n'agamba nti kakubye, ng'olwo atandika kugikozesa kusala mazzi. Ebiseera bino enkuba yali etandise okukya era nga n'omuyaga gukakkanyeeko. Marie mu buzira obw'ekitalo ennyo yavuga eryato okwetooloola mu bitundu ebyo bakadde be n'abantu abalala we baali bayiikidde mu nnyanja ng'anoonya nti oba waali wakyaliwo abalamu. Kino yakikolera nno bambi ebbanga eryawera naye nga buteerere. Yalaba tewakyali kyakukola, yaguma masajja awonye obulamu bwe. Bw'atyo bambi Marie n'amanyira ddala nti abaagalwa bwe taata ne maama bamuzaayeeko mu kaseera akatono bwe katyo, era n'akakasa nti mu kiseera kino oli afuukidde ddala enfuuzi ewedde emirimu nga ku nsi asigaddeko bwa ppeke. Marie yajjukira taata ne maama bwe babadde banyumye eggulo limu, abataali balwadde. Awo kyeyava akwata eryato n'amala gavuga kipayopayo nga ne gy'alaga tamanyiiyo, era n'amaziga nga bw'agenda agasaza ebibatu. Bannanga okufa kuno n'obulamu buno bwakookoonye butulyanguza sowaane ku kyotazi so gye twabujja tewali amanyiyo nga ne gyebulaga tewali ategeera. Essaawa y'okusaawa nga bwe wakeyo mu matumbi nga ndowoozezza essaawa y'okusaawa olumbe lutulanga bwemage batayi nkivumbutte tulabye n'obulamu bukira obwomu okutusaanako nga tewali ategedde ebyensi ebitwemazaamu bya bulimba kalinge musa Pawulo buli lwendowooza febyo wekuŋŋaanya n'enjolo kunywa mugwewo batendituuka nanga kyeyo ku lukuusi tebereze. Bannange ssaawa y'okuzaawa wabanga awampi olabanga azayidde wano naye ng'agenze nga togenda kuddamu kumulaba. Munnaffe Marie bakadde be bagudde mu nnyanja, si byagala ebyo leero sinza oweebusi. Bannange bagudde mu nnyanja, musajja watu yeetooloddeko mu lyato eryabasuula mujjukira ye yawonawo yekaawonawo omu bw'ati yeetooloolera bannyina ne kitaawe we babbirira naye nga talina n'omu gw'alaba. Wano obudde bwali bukeeredde ddala bulungi. Yagenda okwejjuukiriza ng'ali ku kizinga kye bayita Serinnya. Ku kizinga kino yali atuuseeko emirundi egiwera bwe baali ne kitaawe nga bagenze okuvuba. Bwe yatuuka ku kizinga kino n'anoonya ku bavubi abaali bavuba ne kitaawe, era bwe yabalaba n'abategeeza ku kabenje kano akaali kabatuuseeko akaali kafiiriddemu kitaawe ne nnyina. Abasajja bano tebaali babi nga bayungula ekibinja ky'abavubi bannaabwe nga bagenda okunoonya emirambo gy'abantu abaali baguddemu nga banoonya. Enzingu 3 nnambirira naye ku lunaku olwokuna ku makya ng'omulambo gwa Lwakula ne mukazi we n'abasajja abalala 2 bagigwako ku lubalama lw'ekizinga kye bayita Kitobo. Bagiteeka mu lyato ne bagitwala ku kizinga Buggala ku kyalo Bumangi awaali ow'omukulu Lwakula ne bagiziika eyo. Olwokubanga Lwakula teyalina baluganda bategeerekeka, abantu abaakuŋŋaana n'abamu abaali beeyita abooluganda lwa Lwakula basalawo olumbe lwabizibwe amangu ddala nga baakava Magombe.
era ne kibeera bwe kityo gwate Lwakula yali talina kya bugagga kyonna kiri awo. Kyemugamba nti nno omuntu okwabizibwawo olumba alina kumala kuba na bya bugagga bingi n'abaana bangi muleka ate nammwe.